Bakiteeka ku luguudo olugenda e Muyengo okulya na supermarket ya TNT nga kibadde kimenya mateeka. Ssentebe Yasin watuukidde mu kifo kino ne poliisi ssaako n'abasirikale ng'abakozi babadde waggulu ku kipande era basoose kutya okuva waggulu okumala essaawa eziweze 7. Ssentebe agamba nti bano tebalina lukusa oba pamiti okuva mu kitongole kya KCCA ssaako ne nannyini kifo kino bwe batadde ekipande. Tulina pamiti tebalina. Owulira kati olw'emisango mingi okuzimba kintu kino tebalina pamiti. Bazimbye omutaka ly'omuntu tebamusabye lukusa, eyo criminal trespass. Poliisi bagambye wano bake wansi baganye, disobeying lawful orders. Owulira bawoganye kiro wano bakuba nduulu bakola ki, noise pollution. Kakati misango gyonna egyo ojja kusanga wano ate ne walala ate wali mu maaso bateeka kintu ng'ekino kibulokinga kamera za poliisi. Kati kamera za poliisi teziraba. Oya wa nannyini kifo omuteereddwa ekipande agamba nti kimenya mateeka okuteeka ekipande nga tofunye lukusa. They are supposed to get approvals from the division. You cannot do something without the approval of the division. The mayor is here, is saying they've never approved any such thing. So it's just lawlessness and it should not be allowed to go on. Oluvannyuma bategedde nti bagenda kukwatibwa singa bavaayo ekintu ekiwaliza okuvaayo wabula ate ne bakwatibwa bwe bali bateekebwa ku mmotoka ya KCCA ne batwalibwa ku City Hall mu Kampala. Omwogezi w'ekitongole ekiteekerateekera ekibuga Kampala Daniel Nuwabine agamba nti kimenya mateeka okuteeka ekipande ate ku ludda lw'oluguudo abantu we balina okutambulira. Bajja mu matumbi budde ne basima wekigenda okubeera, ne basima enkeera, ne bajja ate ne bateekawo ebyuma byabwe era mu matumbi budde ne batandika okwokya ebintu bino. Tugenda okukeera ku makya nga bimeruseewo ate nga ebintu bino okukijjayo kitwala ensimbi nnyingi. N'olwekyo olwaleero n'ebifo ebirala mu Kampala tutaddewo bambega abakessi ne mu matumbi n'ekiro mu ttumbi babeeramu nga bayitamu. Bano twafunye tipu oba twafunye okulabulwa nti waliwo abateekayo ekipande wano e Muyenga era ne tujja twagenda okukya nga ne mmeeya wa wano ow'Emakindi atuuse n'abaffe ab'enforcement nga we bali n'abavubuka ne basooka bagaanirayo waggulu eyo era eyabadde abayambako ow'ekimotoka ye n'adduka. Kulispa Olugendo yakusakidde eggulyo lino ku lwa Bukedde TV.